po jako akawuwo nti olwale owiiki eno bwe tukoma okukolera embalala. Akatale kano ak'omubuulo kali mu kabuga k'Embalala mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono nga kakungaaniramu abasuubuzi abasoba mu 200 buli lunaku olwa Sande nga bano batunda ebintu omuli engoye, enva, ebyokulya, engatto n'ebirala. Kyokka ssentebe w'ekyalo kino Muhammad Wamala n'olukiiko lwe baagala akatale kano kasengulwe kazzibwe mu kifo ekirala wabula ng'abatuuze ssaako n'abasuubuzi ekiteeso kino tebaagala wadde okukiwulira. Era n'etteeka lyayisiddwa teri kutiikulira mu katale wano bintu. Era bw'ogezaako okubitiikulirawo onaaba obitiikulirawo mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Embeera enewaliriza abakulembeze ku mitendera emirala okuwakanya n'okusimbira ekkuli ekiteeso kino era bano nga bakulembeddwamu kansala Badru Kirabire batuuzizza olukiiko mbagirawo era nga muno abasuubuzi balagidde obutali bumativu bwabwe. Naye eno senta Mbalala no senta bali bwe muladira akatale ne mukatwala e Kasenge abasuubuzi bamukadira mulaba temugenda kudeekola ki kubalaba olw'ensonga eri tewakola. Olukiiko luno olwetabiddwamu ne ssentebe w'omuluka gw'e Kasenge Sheikh Abbas Mujumba Nassamba ng'ono awakanyizza okusalawo kw'abakulembeze b'ekitundu kino nga tebasoose kwebuuza ku bba abasingako era nga be bamu abateekawo akatale kano mu mateeka. Tukkiriziganya akatale kano kabeere Embalala. Nabwe kityo akatale kano kaliwo kuwanvuka so si kuwakyala. Akatale kano tekali mu Kasenge eyokka. Kasenge ategeezezza nga bw'ayagala mu bwangu abakulembeze b'ekyalo kino okuvayo bababuulire ensonga ebasenguzisa akatale kano okukaza mu kifo ekirala era ng'ono ategeezezza nti abasuubuzi bateekwa okukola buli lunaku olwa Sande nga bwe gubadde. Njagala abakulembeze abo tujje tuteese tukkiriziganye nti akatale kano kaliwo ku lw'obulungi bw'abasuubuzi b'Embalala. Batutegeeze kiki kye baalabye mu mbeera efaanana bweti kubanga Mukono nnene naye erina akatale ako. Akatale kano akoogerwako mu kifo kino kawangaaliddewo emyaka egisoba mu 30 wabula nga kaweefube waffe ow'okwogerako ne ssentebe Muhammad Wamala ko n'omumyuka we Ssennyendere agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu gaabwe gonna agamanyiddwa obutakwatibwa. Akatale kalina kubeera wano era nga kakola buli Sande ak'ebirime n'ak'engoye. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ng'akozesa obuyinza obuddeera nga kiyamaanoomuluka era ajja kukwata ku nsuubuzi ng'atikkula ebintu byewali.